ensi teyeetaaga tteekako maanyi. Ekyo omuntu yenna kasita okiyiga mangu ebintu bingi biba bigenda kukwanguyira. Waliwo wootuuka n'ogaa nti you know what, oddayo ekewuwo oba ofuna wootuula, you pop a bottle of Belair, you drink it, you just have a good time. Okitegeera, obulamu ne bugenda mu maaso. So yategeezezza obunnanfuusi bw'abayimbi beefuula wano nti ki mbo bakupostinga sho bamaze olaba otaddeyo sold out. Eno mu kutandika takupostinga. Okitegeera. Maya abantu nabannyonnyola abayimbi balinga bannabyabufuzi. Feemu ku bintu ebyatujja ku bayimbi byebyo. Omuyimbi akyale Munnayuganda akwagala oyiseewo. Kati ekyo ekivulu kibasala mwana oyo ebigambo ebyandifubutusaawo. Naye kati ssaawa eno ffenna by the way, njagala kwebaza owa sound musajja awo namulabye, naye bw'oba oyagala okubeera nti ate ofuna gy'orecordingira, gy'orikolera rehearsal sound omugjeyo ng'omuwulira nga bwe kiri awo. Epasi yakolerawo wa Kuseim. Big up on yourself. Omukulu Kuseim awo ku ABM studio. Muve mmina ebifo ebiwaawaala. Yensooka lwaki tutuuka ku stage nga mulina kuba bireekaana. Music tali wali nga bwe tumwagala. Bw'oba balabye show ya Epasi oyagala kijjayo kwegamba music ng'omuwulira wano mu kutu. Si noonya Kuseim awo ku ABM emuyenga. Yaso weziri nava gre wali Epasi we yali Pia Pounds naye wali naye bangambye Pia Pounds ajja aleeta ekivulu kye. Epasi yatuganye ebyokuba negative. Era Pia Pounds tukulinze wamma. Ffe tujja kuwagira Pia Pounds mukwano gwange byaddala nno. She's my blazer. Yes. She's my blazer. So tukulinze. Pia Pounds.